omulabe nakwatira obwerere nakuba ekyena ne tukusanga wali ku CPS ng'okalakala na ki element na ku jacket lwaki tumugamba nasa mugamba agenda asasule okusasula ajja kusasula naye embeera bati nateeka atetenkanya muwadde kusayiningayo contract neemu muganda wange ebintu by'ensendo obuki oli nagamba ngambye President Simolo muddiremu Simolo wa yero no President Simanyo bakimanyi Simolo wa yero nnyo President waliwo ba mafia abakuba abantu bakubata amale mirundi ne bamusuula ettale kati Simolo gwe batandise ate ne wewane mwawino na udenchi ate yalemeddeko baba namukola mu chat ye no wewino ngatagenda mugumu ngatagenda ndamuwulira double sawa lepuka naye waliwo mukazi omuzanyisa nako yasuula kayongo nkajja wali kayongo nsanvu munana nsanvu mwemo Christmas netere konkona naye money where are you money where are you kama katonda tusasire busasize kubanga waliwo kyali wangu wa boda musoga atera okunvuga yagambye kati atandise okusuuleza Christmas bwazimala asuuleza sukulu fees kubanga abana engeri gye bamudenga bukyali okuddamu tebannakutugamba era tukangirawo bayinza otugirawo ne baga nti kati baddeyo okitegeera nga toyina za kuwaayo omuzadde n'akugamba nti omusomesa n'akugamba nti ate yeetaagako 50%. Kulwawo waliwo n'amasomero aganti bank slip osasulemu awo embeera negenda maaso n'okwaka siraje nga gambe kyakutwalayo kinaye kale tukujikiza nti Mr. Bokede ye agenda maaso wakati mu kunoonya ssente fale tulina ssente eno badde ki tugaba ssente n'ekyapa atugenda gaba ekyapa ky'ettaka ayi tukuwa obukadde 10 gw'omanya kyolituwa oyo misi ate misi tumukole kyekimu bukadde 10 n'ekyapa bana abiri abaddako nnyongera kikujukiza nti bo bagenda funa butaano bino tubakwala alife si byakulimba era ebintu bikolwa kyere nga buli omu alaba bulungi nyera abali ndowooza ku Bukedde TV wano Bukedde TV tukulinaku olw'Essande ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 ensonga mwazi abwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula vidiyo giteekemu ebirungo osobole okuba nno twanguyirwa bw'oba tosobola kwekwata bwoti serefing essimu yo funa dola omugambe nti yankwatiyo ka vidiyo wano kaddakiika emu njagala kwetaba mu Miss ne Mr. Bokede teekamu effort kubanga owulira bukadde 10 nawe tomala gaweereza kuteekamu obukadde 10 dola abantu bakula ne bakaddiwa ne bazaala ne bazukuza nga tayina kyapa ogenda kumuwa ekyapa ate kulwawo sasa nga wano muwala simutegeera amukyala n'amalaka kati nzize wano nti mze mbadde njagala mugambe Kenzo njagala kukola naye kolabo konzi wange mu mirimu gye tukola n'ogwo mweguli mugambe Kenzo njagala kukola kolabo naye mugamba Kenzo watabeera wano nti agwe mpe namba ye ne mugamba sigirina sagala kulimba naye yagambye nti ayagala kolabo naawe nti anze njagala ne ku Facebook namukeberako ne mugamba njagala kolabo ne mugamba lwaki tewakimaliraawo ku Facebook awaye teyanziramu ne mugamba omanyi studio mwakolera gano onye studio teekamu ku maanyi wano tetugenda kukola kikuyambako omanyi teekamu ku maanyi genda ononye studio mutegeraawo mukyala namba lwaki tomungambidde nze munoonyi mugamba yagala kolabo ngate gwo ogenda okufunamu ndoza dola tunyigemu katono nnyo tugendeko ku bbeeyi ya siringi ate bwe tunaamaliza tujja kubeera nga tuyingira butereevu akakaawa kafe tulabe enteekateeka nga bwe zitambula naye ng'olunaku olwayo simposium lwekomekerezebwa era ffe twalumbye dda esaidiza wali ku mubuze enakawa tugimalirize ate omwezi guno ogwa sirimu tugutwale paka nga lumu Desemba katunyigemu tukomewo ebbeeyi y'ensimbi okuva mu bibanda bya Kampala dola ya Amerika bagikuze 3,883 batunze 3,886 pound sterling bagikuze 4,132 ne batunda 4,346 euro bagikuze 3,563 batunze 3,843 Kenya shilling bagikuza 28 obutundutundu 49 batunza 32 obutundutundu 49 Tanzanian shilling bagikuzeemo obutundutundu 34 ne batundemo obutundutundu 95 ate amafaranga Rwanda baguze 2 obutundu 38 batunze 5 obutundutundu 17 Kakao mchenja ekatukusiddwako Prestige Magellan kakao kalunja kasesako kale eriziro nya emunya enamba yo kugenda kubaka esimu nga tutesa kakaawa 337 kasoka tuwane kubagagga bafemwe era nga tubasima nyo atulina banafa aba Prestige Margarine bwembayita naye nga edduuka balita Chapa General Enterprises ngamba company yabwe bingi graphic building mu kikubo bakola bingi byewetaaga ate nga bili ku original nagamba sabuni azitowa ate nga alwawo bamuyita jama agenda ogula ekibiti kya soliyo osazo omulundi gumu ne kikolerawo ate kizitowa namu
mu bakubuli obuli oflying empa ne butwala ekibiti kyabo kiri buwera waliwo ekibiriti kyogula dola nga bakitoddeko biriti bagambyeko 10 ogenda obubala nga buli 8 bayaye bajoga nga kyonna kiwewuka inonyiga bayina siyaji wabwe osobola omukosa ku mugati oteka mu porridge w'omwana omuto osobola omusikisa chapati kubanga flavor joyagala gye bakuwa ne mu cake batekamu kakati be banaffe aba Chapa General Enterprises wamu n'emikwano gyaffe abasoya abasesako abakugamba nti omwana engeri kati gyawumudde tomuleetera kubeera wakawo nga byoyogera tabiwulira omuyita tawulira yeebuzaabuza kitegeeza nti obwongo tebuli stede muwe soya muwe amata muwe n'omugaati ogwa sesako oba ogwa soya ajja genda maaso n'okubeera ng'abeera stede atuuke okuddayo ku ssomero nga talina kyamiisi nga na kimu wabula ngaga nti omwana obadde omuliisa kyono ate ng'asukkulumye ku balala embeera bweti bwegenda okutambula kakawa kaffe akolunaku olwaleero munnaffe ono yeetaaga mumuyambe omusajja agamba nti no abadde n'omukyala ono kati myaka 5 omukyala yamusanga n'ettaka lye naye nga kkalu temuli kantu agamba ya musajja ya mukazi ya mukyala omukyala ngagamba bannange lwaki tuzimba nyumba tukuse tutya bannange omusajja agamba bakiba kikulumya omutwe kanjiye musajja ng'ayiiya ng'atunda eriri eri mu kyalo gye yali ng'afunayo kasente nga sente endala azeewola nga bateeka nyumba munnange ttaka lya mukyala ennyumba yawedde naye agamba munnange olunyumba olwawedde bamusenzeza uti yagenza okudda gy'atera okukolera yagenza ng'asangawo nyazaala atuddeawo manyazaala mugamba ogenda kusula mu ensula kizire waffe kizira tusobola kusula wensula muko badde kibiko kikomeko anti ajja bufuna muko badde munnange nga omusajja ng'agenda tusobola tekisoboka kakati ngadda nga wayisewo ebbanga ngagamba nkomyewuto banne ensule mu maka gange ubadde ki nikyotamanya ekirala nze ate mirandaga musajja mulala omusajja gwe manyi sigwe abyayingiddemu ebyo ate kati mire ye omanyi kyagamba nti mama kyayenda sikiddamu mama kyakoba kyenkuba mama agambye atya nti amanyi naye omusajja omulala ndowooza agamba oli gwe namulaga kakooza nagamba bwaba wagambye kangende ne kakooza bali bajoga mu bufunze Mr. Mugobe akoze rosi eziba amugenda afiri nedda nyabo sibwe batyo bakola amangu ago agende bwatyo siya dola amagezi gempa omusajja ono by the way abasajja kansokemba wa magezi togattanga bintu na mukazi ne bwe mutuuka ne mubeera nga muli mulaavu ekomawa togattanga bintu na mukazi musajja nakugamba Muhammad Mawali Sekadde owa Umarubi eyanga nti omusajja olina okusigaza igoyo sigala ng'owerabawo tewali agenda kukulabawo kati kyemukola ekyokugatta ebintu n'abakazi kikyamu omukazi mulageeko 50% ku byobugagga byoyina kyekisookera dda 50 gisigaze kuba ffe tuyamba ab'enganda zaffe tuyamba ab'enganda z'abakazi tuyamba ne baganda baffe wamu ne famire okutwaliza ewamu n'emikwano gyaffe tubayamba tusobola okuyamba mukwano gwange nga sibudde mukyala wange mulimu n'abatalina kye baali bakoledde okitegeera so kati taata kyenkugamba ssebo tokkirizibwa kufiirwa sente yo gye wateekamu omukazi waba takuwa sente zizimba nyumba gikoonewo wulira ogwo omutima mubi wasting resources kati no way kati lwachinji mulekera omutima mubi tamukona nyumba musajja gwe emyaka agreement gye bakola ya kubeera bonna kati omukyala bw'abanga akoye baawukanenga amwinamu omwana empapula zonna ziraga bya mukyala ate n'oli yasayinganga no amwinamu omwana wamma tokona nyumba kiriza okolera osi sebo tokola losi abantu bakozera osi ne bagenda mu maaso omusajja okyayina abantu abokulabirira balala eyatondebwa okufuna no way okujja kongo mwinamu omwana yakujja mwinamu omwana ennyumba gireke noba tomwinamu omwana bakuwe sente zazimba ennyumba oba si kyekyo jakama baati go n'amatoffaali n'amabuloka mukazi mulekere ettaka lye oyo omusajja omupya gwafunya oyo lubale mwavu dola towestinganga resources kamubuulire ekyange oyo lubale mwavu tokikola number 1 ekyokubiri ebyo bisiraani kubanga omanyi sente zimenya ekyokusatu eyatondebwa okufuna asobola okuva ekalere
bamusenza luti neyongera ekyanna mukaka nayo naafuna losi zibaamu banno bazikoze namukwano gwange musajja wa myaka emeka mukwano gwange basi yagwawo nangamba dola ate kino sikirabanga nga tamuzaalira emyaka 5 abaaki abazaali emyaka 5 waito mukulusanya genda n'ekyo results ziriwo genda n'ekyo result mwenna kati mwe yatalina result ani omusajja nga omusajja yakola wazimbye ennyumba omusajja yakola okitegeeza omukazi yali akimanyi kitegeeza omukazi yali akimanyi nti production y'enfu n'agamba kafuna ow'enkaaga mu etaano ye lwaki yafuna mukadde bwaki ye lwaki yafuna mukadde bwaki olaba nti omukazi ono dola initially olaba omukazi ono nti initially yakiyingiramu akimanyi bwe tugatta emyaka gino dola maama amugamba atya ti omukazi anzibye abantu bababba abantu bababba sebo tofiirwa ajjayo n'akatebe otuulaawo ababayaye bajja okuyiira amazzi ekiro 0-4-3-3-7-8 kwakireka ne maama muyaye wonoogala nga baleta ekiddako bajja mukuma katufune ndowooza abali ku masimu batuweereze tulabe enteekateeka ezo yisa meseji yo ku 0-748-15-93 wangi alagewa omusajja njaga mbabuulire ebiva ebisajjasajja gwe n'otunda ebibi now that kati sajjasajja kikole ki sajjasajja naawe omusajja olina okwekulya poloti n'ozimba naawe n'owa amateeka leka bamufulumye ayiga ekibuga ajja kuyiga agende mu famire agende ng'agenda abonaabona ebyo ebiva bunyabunya mu famire mukama amusaasire olina sawadde omusajja bunne sajjasajja mukama amusaasire wangi sebo mwebale kuweereza madamu Dora sebo nyono bampe Hassani okuva Hassani wali okuva mukoroka sebo Hassani batange mbadde ngamba Dora mule abakyala abo mubabuulire nabo byobubbi batange omusajja neyetonda n'apagasa kasente ke n'akanoonya n'agamba ate kwe oluvannyuma n'ogoba babeeremu obuntu abakyala naku zino bafuuka bazibu nnyo emitima gyabwe gitegeera kizibu ddala naye katubasabire ate okolimye akomyewo omutima ogw'eki wangisebo teesa ku mulamwa oyo omusajja alekugete bakone nyokuba kitirikana naawe nawe omusajja ababina okukolima nga banya kukolima kukolima ntangambe kukolima akatabo kokukolima kubanga ntempandiika butabo bwa kukolima sajja akolimira omukazi oyo otegeera ababbi tebakya bikolimo amwerere okay kukolimira kukolima mwana bitakukolimira kale naye lumu bajja okukusiba onagambye good morning hello bulungi sebo ani ono sebo munyuma y'omukazi wasanga ebibanga ekyokubiri basajja wange olabona otuuna olire ogulera gategeka agireke agireka bamukuba okay akale twebaza entesa yammwe banafe abateeseza onagambye good morning guys omulamwa yakola
let that man go because there are so many men who even buy land and build houses but still babagoba nagamba, and men should learn to get their agements in order to stop that. Mchara Agre alichiwanyi Bugweri district mana ibadi bachabe Bugweri tweyanze ge Mchara Agre ensonga eno jayogedde ntuufu waliwo n'agizimba nga yagiguze ne bamugoba anche nabadde kugamba nti mpaji omuntu eyatondebwa okufuna nze kyo bakingamba eyatondebwa okufuna wano wale yange weri eri ku myaka anti bamugamba alifunya kuemeka nakugamba omusajja yali ava ku nsinga ali wakawa atudde nga ne ku mulimu bamugoba abali awo nga basajja bajja abawumeme nga bagamba wano paka eri wansi we tugendo yisa ki amasanyalaze nga bagamba sente go tubulira meka omusajja yafuna sente mpitirivu nga takisuubira nkisuubira ono agambye nti mukyala Namala mwebale kukeera bwe muti ne mutuweereza n'agamba nti yendalike isima abeera saidiza wali bujjuko nasa n'agamba nti omusajja oyo agumiikirize akikkirize nti yakola losi ebintu abirekere omukazi agende banga nebivaamu ate biba bibi mutandika kusika muguwa simanya kulwana abamanyi okuloga ne batandika okugenda with the same currency ona ayagala bamusasule kansala George Kirumira agodeyo n'agamba alisaidiza eruwera aganti omusajja oyo agende mamateeka omukazi ayagala kubba musajja Dora ne Farid amwebale kuweereza ekyamazima awo omwami talinaawo kike togattagatta bintu na saidiza ekibuli abayaye kati wakoledde ekyo ekintu manya simu wangu mbamu abantu nga sibango giyingira ogenda zukka booti nga bakusazeeko obuntu Dora omanyi ate kati awo webaka tewebaka naawe kyenda naye ng'ofaaki kati osule wabweru ate omusajja agenda kusula talina banganda agenda kusula mu talina wanganda mu nsi kyotogeza mu Jamaica oyo omusajja omuyaka nkaaga asobola okusegerewa omuntu oyo omusajja nga gwolina oyo abeera jjajjaawo abantu balina ne bakyali baabwe naawe n'ogenda ku myaka nkaaga myaka nkaaga gibadde ki notegeeza abawalabo nti ono anko oba anti tugenda kubeera naye talina bakwano be anti mukwano bye nanti alina yoliko kama Katonda atusaasire nenda bansaba bagende maaso n'okubeera nga bakyateesa mpola lenga tubajukiza ayitibwa Shiba Karungi basaba ne banyabo agenda kubeera wano ku Serena Hotel yangu emaleko stressing oyina mukasenteko olaba abantu abakolamu olaba abantu abali mukwano olaba abantu abava ku nsi kwe omwana asiba peace nekomena akagwenika komena nakuyitako bwati nga bakonenga tinokamba wawano si wawano nenga wawano babera yeyo atukulize nga mwenda Desemba ate nga 10 ayagala era je kulo mukaga kalunja kasesako At that altitude, you can touch it. Every color. Colors you've never seen before. Lights moving all around you. The universe. And it's right there. I always think of Sagan's words. Every human being that ever was lived out their lives on a mountain. Okay, omusajja oyo munange bamuyita Sin Pain era nga muzanyi wa sinema atera as producing omusajja mukulu aludde nga akwasaganya ebintu bye mpola mpola naye kakati omukulu oyo mwattu ye yafunye award n'agamba kinemenya ena award nyina gwenji wadde yagiwadde president wa Ukraine yagambye na award nyimwa tasobola kujja wano nkimanyi kubanga wajja wano bitawana naye ena award je mfunye muzanyi wa sinema je yafunye omulundi unagambye anze njimuwadde analysis America ali mu Hollywood America ali mu Hollywood Biden Biden awagira Ukraine uyu awati wali busikati Biden yamaze namufunza nozo mulaba yamwadde award nagamba we bali kwasaganya kintu era manyi ntyo judge manyi lulibo olwo bwatyo movie star omusajja gwe yalowoozezza kati nga sina wagwangalye
Abayina emitima katulinde sozi lememu kuba ayinza okutandika obiga bagaba bwoti so nebaga nti wakikola mutima ki mpaji abasajja banyasente bayinza okuva ku byobugaga nti naye wakikola mutima ki Abamerika tebamanyira nnyo batyo ngani abuzo wali asha nakuzina ine bizibu bingi sikyamuya bimutawanya era n'omwana amuchallenginze nnyo yali amanya kuba mu wiki 2 zagana tugenda kumalako mwaka kirabika kiganyo lowooza ta withdrawinze ya mukama ogenda biraba yamasala kizo y'obusajja namugumu alabika withdrawinze kati abantu bonna basse yattabaaki kati ulira nonsense oyo ngenze nogenda abantu basse bangi bwe batyo abivaamu nga ye mulamu abiddukamu abiveemu nga naye taliiwo ozanya n'okuzanya naye ng'ensonga eyo dola nga bwagenze maaso n'okubeera nga agikutegeeza omusajja oyo Amerika era kwe tugenda okutandikira ddala mu ggwanga erya Amerika tetugenda kubeera nga tuvaayo ajjukira nakutegeezaako akalulu ke bayita aka mid-term akakubibwa mu ggwanga erya Amerika buli luvannyuma lw'emyaka 2 pulezidenti yabaye akafuga omulonde bagenda maaso n'okubeera nga baddemu okumukubako akalulu ne bakuba n'akalulu ku kibiina kye bwe kimiridde kati akalulu kano akaakubibwa ku lunaku olwokubiri ebivuddeyo biraze nti nno mu senita basenita bagenda maaso n'okulabika nti no batuula waggulu wali abo bo benkanye balina ebitundu muganda wange 5-5 abakulu bano aba Democrat aba Biden ate koteka aba Republican aba Donald Trump bonna balina basenators bali 48 ekyo bakibalansinze kati kaluma nywera akyali mu house erabika nti no Biden temutambulira ddala bulungi nnyo era nga bwogenda maaso n'okwetegereza nti Biden ayina abakiise mu house bali 192 ate nga Trump Republican bana balangi emyufu ajjukira nti Biden ye wa langi ya bbulu Trump ye wa langi myufu ye ayina 210 kitegeeza nti kibiina kya Trump kikyagenda maaso n'okubeera nga kitambula naye nga Biden avuddeyo n'agamba nti ebintu bino bikyagenda maaso n'okulabika nti nno bitambula ye tannaggwamu maanyi okulowooza nti ekintu kiyinza okgenda maaso n'okuba nti nno kimuva mu ngalo ekya house kubanga senga Biden house emuva mu ngalo byonna ebiteeso byaleeta biba bigenda maaso n'okuba nga bikaluba kati wakyaliyo amasaza 3 ate nga manene ebitagambika waliwo essaza lya Georgia eryo kambwe nnyo waliyo Arizona ate kwoteka Nevada ago gonna getulinda okulaba nti nno kiki kagenda okubeera nga gassalawo asenga kibiina kya Trump kisinza Biden mu house kitegeeza nti Biden ajja kusanga okusoomoozebwa okutajja kubeera kwangu nnyo essayidi mu bitundu ebyenjawulo naye ennaku z'omwezi 6 December akalulu bajja ogenda maaso n'okuba nga bakalangira final balaba Biden akyayina amaanyi oba takyayina amaanyi nakugamba nti eno exercise ekolebwa tejjangako mukulembeze wa Amerika yonna wabula bagikola nesigala nga ekyagenda maaso n'okuba nga etambula bwe tuvaako ne tugendako wali mu West Africa mawulire agaliyo si malungi nnyo amataba mangi mu West Africa okusingira ddala mu ggwanga erya Cameroon era nga abadde balina ebirime byabwe ebadde bigenda maaso n'okulabika nti no birimwa byonna bibbinkidde mu mazzi tebirina we biviirayo era nga baga nti no kigenda kubeera nga kireeta enjala mu West Africa eno badde season yebadde balina okugenda maaso n'okubeera nga bakungulirako ebirime byebalima ng'ebya cocoa ne cotton byonna birabika nti no bifiiridde mazzi era kati bagamba nti ekibiina ekigaba obuyambi kirina okuvayo kigende maaso n'okubeera nga kiyamba ensi eza West Africa okusingira ddala eggwanga erya Cameroon abagenda otukiikira mu mpaka eza World Cup bwe tugenda mu ggwanga erya Nigeria amawulire agavaayo yagalaze nti waliwo ekintu ekibwatuse mu katale ak'amaanyi esaidi za wali e Nigeria era nga kino kisse abantu 4 abo bakakasizza nti no bafiiridde mu katale wali mu West Nigeria era nga abakugu bakyagenda maaso n'okubeera nga banoonyereza balabe kiki ekiviiriddeko bomu eno oba ekibaluse ogenda maaso n'okubeera nga kibaluka Abanigeria badde baludde okubeera nga bafuna ebintu ebibwatuka okusingira ddala badde bayeekera ba Boko Haram badde bagenda maaso n'okubeera nga tawanya esaidi eyo ate nga bwe tugendako mu ggwanga erya Russia amawulire agaliyo Russia yagenze maaso n'okulabika nti nno etuula ku lunaku lwadde lunaku lwakusatu olw'eggulo ne bakkaanya kimu ne bagamba nti amagye agabadde wali muganda wange ku nkingi zaawo mu West Bank bagende maaso n'okubeera nga bagajjawo aba Russia gabeere nga gakola withdraw gaddeyo esaidi eyo okusinziira ku nteekateeka nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula Russia emaze
bamaze akabanga akawererako ddala kumpi emyezi nga 8 nga bagenda maaso n'okubeera nga balwana n'eggwanga erya Ukraine naye nga Russia ebadde eremereddwa okuwamba ekibuga kye bayita muganda wange ekya Keystone era nga mawulire gavuddeyo ne galaga nti kino kye kimu ku bibuga musajja oli Putin yali asuubira nti najja kubanga akiwamba naye wiiki eno yokka neyo wiiki ekomekerezeddwa Ukraine ebadde etabuse ng'ekuba Abarussia okufaako obufi kati bagambye nti amagye gaveeyo eri munda gye gabadde gayingidde afazaali gabeere ku nsalo nga gagenda maaso n'okubeera nga gakuuma bukuumi esaidi awo kiba kitegeeza nti abakulu bano aba Russia batandise okubeera nga bakola technical withdraw obanga ekintu bakivaamu mpola mpola wabula olunaku lw'eggulo Ukraine eyina minisita waayo ebyobwekeerinda yagenze maaso n'okubeera nga asisinkana abakungu okuva mu Iran ajjukira nti Ukraine yali erowooza nti Russia yasinkanya abakulu okuva mu Iran Russia yali erowooza nti Iran yejagenda maaso n'okubeera ng'ebayambako okubawa ebyokulwanyisa naye nga president wa Iran omukulu gwe bayita Rais ate kwoteka minisita wa security gwe bayita Ali bakanyiza kimunga nkuyege ne bagamba nti bakkiririza mu lutalo oli wakati wa Russia n'eggwanga erya Ukraine era nga bagamba nti akakiiko ak'ensi yonna ak'ebyokwerinda kasalawo ne kagamba nti entalo zino genda maaso n'okubeera nga zikomekerezebwa kati abantu abamu bagamba nti oba oliawo ekyokulabika nti Iran eraze nti genda maaso n'okuba ng'edde mabega wa Russia kiyinza okubeera nga kiyamba Ukraine Russia ekitu negenda maaso n'okubeera ng'ekivaamu mpola mpola ekyokulwanagana n'okutta abantu jjukira nti abantu abasoba mu miliyoni bo be bagenze maaso n'okulabika nti nno babundabunda wali mu ggwanga erya Ukraine naye nga bagamba nti Russia bwebeera ng'etandise okuwithdrawinga amu bagenda kusetolinga mpola mpola baddeyo mu bitundu byabwe olutalo lugende maaso n'okuba nga lukomekerezebwa oba oliawo n'embeera mawanga ag'enjawulo nayo ebeerenga edda engulo bisingawo genda kubanga obisanga papula lwa bukedde oba olwa New Vision olunaku nno olwalero ne wali ku bukedde fama embutikizi ku ssaawa 6 mayinja ajja kubeerawo akuwa amawulire okuvaako wali ebweru w'eggwanga omanye nga bwe gatambula nkujjukiza embuutu y'embutikizi bwaguuga egenda kubeerawo ennaku z'omwe zigenda kubeera 19 tusigaza ennaku 9 zokka okubanga tuuka ku lunaku mulindwa wano mu nguudo zaffe tugenda okubeera ku industrial area tugenda kusiba enguudo 3 tumanye enteekateeka nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitaba olunaku lwe gonna sinkanye ku musajja wa bodaboda eyawangula engatto embutu gye twasembayo okubeera nayo mu kisaawe ekyewankulu kukunga covid tanajja musajja yajja n'ayimba ennyimba za gravity n'okuzina n'azina gravity ne yeewuunya n'ajjamu engatto n'agiwa musajja akaseera ako yali asoma kati avuga bodaboda yanyumiriza emboozi eyo n'entya n'okutya kati bukedde ebeera ne memories zaayo kati otayinza kubeera nga atwerabira naawe jangu tojja genda maaso n'okuba nga otwerabira katunjigemu katono nnyo atukomewo n'empapula z'amawulire bingi bye tukyakuwa puroguramu y'ekyekyo ekyagenda maaso paka ssaawa 3. Kof kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate Jenna Flu ayamba ku nnyindo ezizibikidde amaaso agasiiwa ne allergies eddagala lyaffe lisangibwa mu pharmacies ne drug shops zonna mu Uganda. Jenna Herbal Products. Tubebaza batekamu ssente mawulire ge tugendamu mwebale nnyo mwebale ddala era nga tusiima ne sekusiima maaso enja kubamba mbayitiramu ku basponsa baffe bano ate abamanga abali ku top tubebaza n'abazadde bakitegeere ddoola nti obwana obuva ku masomero nga bujja bukolola nga bugenda maaso n'okuba nga bufeesafeesa kasimbe Jonakof kagende maaso n'okulabika nti no kadde ngulu kwati ati twetaaga asiige basanze waka jjukira nti bw'ajja bambi banne babeera bamuwagala bamusanyukira baludde okumulaba ne bagenda ne bewahaga ne bewa peeko kakana ate ng'asiize waka wonna n'abakulu ne balwala Jonakof balina ne Jenna Flu eddagala lyabwe ndimanyi bamuteeke wakaawo asobole okuba ng'atambuza embeera agenda mu byemizannyo emabega keno dola nga bwontegeezezza mu byemizannyo nga bwe bitambula bakugambye nti Man U edidde Aston Villa ne bakugamba nti KCC eraze UPDF touch munde eno ne bakutegeeza ne bagamba ajjukira nti empaka eza World Cup sigaze ennaku 10 okubanga ziggulwawo ekata bakugambye nti World Cup bakochi b'ensi za Africa ani asinze n'okugenda ne notice enzito kati weekwate bukedde olabe enteekateeka nga bwe zitambula saidi eyo. Okay, tuyingidde munda era nga bangi nnyo bakuwandikidde Super Kid mulimu omuko gwa Super Kid baleese Katende ku myaka 10 takyalina nsisi omuzannyo gw'okuvuga pikipiki agufunyeemu ebirungi 7 mwana muto uno tegeeza nti n'oyo asobola n'okugenda mu mpaka z'ebweru atekasagwamu ensisi abakiriya nnyo kati era bagabokedde aleese empaka z'abaana abalina
ebitone awo wajidde. Atera agame ebintu bina ebivaako omwana okulwawo okumira amannyo bino gena bisanga muko gwaffe gwasika obulamu era gubera bunaku olwokuna musanga n'eddagala lya jjajja. Ati Nobukedde agenze maaso wano mawulire gawandiise n'akugamba nti Nabbanja twogera ku minisita awabudde ku bawala abeeyongera okufuna siriimu. Jjukira nti tuggalawo omwoleso gwaffe oba simposiyamu yaffe eya siriimu olunaku olwaleero wansi wali ku Mumbuzi e Nakawa. Omukyala wona agamba nalwawo okumanya omwana wange ng'alina akawuka ne kamulemaza baaba. Wano bagamba bivaako omusajja okulinnya ku mutwe ekibako omusujja okulinnya ku mutwe ebiseera ebisinga luuse ba temperature kasiteesuka bagamba nayo tebanungi mbena nti guno gwo gwa ndwadde bamaama abalongoose ze balina okwerinda oluusi pressure afuuka pressure. Kalondoozi wo azze nga bwabeerawo ku lunaku olwokuna akugambye nti oluwummula olukake naga nti abazadde bakole batya okuziyiza ebyatuukawo anda bo bali mu mbeera etali nnungi kati wabeera obuzibu kyeboogerako. Kale tugenza ku page esooka ya Bukedde bagambye Haji Nadduli Ikwali era yaliko bagambye abafamire ye abakwatiddwa batotodde birimu eby'emmundu n'okutta abasirikale ebusiika bwe kiri. Gogo mbulire swaba munnange okusookera ddala bagamba nti emmundu basooka ne boogera ku musajja oli Majjambere eyajja mu kuziika Jakana. Kakati bwe bagizaawo ate ne bayoola abalala kuba badde bayoola seeti motoka ejja neyoola 10 n'etwala neyoola famire n'abaana sikulimba mwala muto semulimbye bali bulu akugamba oyo yero nogamba ogambe ki ngagamba oyo yero ze nkubulira yero naye nga bulu nogamba kiddemu nti yero mukwana era oba omulaba nti kiri kyagambye kyekituufu amaaso gabagaziba nga tonnagiraba naye kale tugenze mu the new vision muli mutenda mpaji bagamba kino munange tekayo empapulazo mu bidding ebya kubidinga asinga yatwala guddiiru gaddiiru kanago sigangu naye kale genda ogezeeko. Bagami batya symposium bagenze maaso n'okubeera nga bagyogerako ekomekerezebwa lunaku lwaleero eya siriimu era nga nnengerayo mukulu Ngoobi nengera ya Twine ate kwoteeka omukulu oli gwe bayita Katongole bagenda okwanaganya enteekateeka z'olunaku luno olwaleero ku Mumbuzi e Nakawa. Ati waliwo fayini ezigenda oteekebwa ku bannaffe batunda emyenge nga tezinaba kuwera ssaawa 6. Kenya batandika mwenda okunwa mukaaga ez'emisana Kenya batandika mwenda wano tutandika mmeka wabuli wayagalidde anti mumanyi otugamba bw'ogusulako ate olina gujjako namulala era bwe kiri kati era bwakeera yagamba nti njijjako guli ogwabaddeko kati wabiwulira ddi tuli Uganda tetuli Saudi Arabia tuli Uganda wekikola kiwadde kyenyini kyoteekako kati ekyo gavumenti ekirowoozeeko kati naleeta tteeka kyoli abajjako nti abajjako so abatateekako sinagaseka ayayaya tuli mu the new vision Nansana municipality naye wali ensonga zebagenze maaso n'okubeera nga boogerako infrastructure bagala zitereeza bagambye Kampala Ankole munange byezimu ku districts ebyo ku bitundu ba regions ezifunye obulwadde bwa mukenenya Kampala Ankole Rozawaki Kampala Ankole simwe muri sente wali sente ate jjukira n'emirimu activities nyingi eziba zigenda maaso n'okubanga zitambula okubona yalikiriza nti ate batineja bo kiri bulala myaka 2 nga ku myaka nga 28 eyo kiri bulala bulira mwana bwali myaka egiri productive n'agitta ebyo emyaka egiri productive egina okubeera nga gikola bane mugumiikirize naye ate bagambye era research yakoleddwa nga siriimu asinga baana bawala kati mugumiikirize eyo gye mugenda waggulu gye musinga okubeera ku hot cake wansi eno mubeera temulina kyamaanyi batolina nnyo makulu batolina bakufuuka muntu ddala era n'akulimba aba akulimba bulimbi era nga tugaa nti egyo emyaka gyakulimba aba akulimba bulimbi kasita anaakutuusa waakutuusiza ng'akuta ate ng'anoonyayo abalala so mu mbeera eyo mugumiikirize ebirungi biri mu maaso waliwo essomero lye nawulidde abayizi tebazze okusuula bigezo balinga 3 mbuto bafuna embuto abamu kati omukulu w'essomero badde asuubira abaana nga 15 3 tegazze babanyigirewo ka special case anti yabalabye bazadde tebabaleese otegera embeera eyo omuzadde teyamulese yafuna olubuto agamba olaga waggwe bireke kakati kibi nnyo omuzadde tomalaamu mwana maanyi omuzadde tomalaamu mwana maanyi omwana kasita yalaba nga akyasobola muleke agende gwe bakwogerayogerako dda ku kyalo okitegeera ne bw'onaamuzibire wakale bamanyi nti omwana waawo yafuna olubuto kati gute wazaalwa okitegeera tagikoze kati ate agenze mbirala
omunoonya n'omutandikira nga tayinaawo afuzali afune ebbaluwa ya 7 kale tuvuddeyo katugende mukyala walero mpaji mukyala walero olunaku olwaleero twesigamye ku baana abakomyewo ewaka naddala eri abazadde abalina akasente awakaliwo abakozi abakola balinga 5 bakozi babawo beetala waliwo ali ku mamotoka waliwo omukozi ali ku byemmere waliwo omukozi making sure nti abaana bafuna kye baagala gwe taata abaana oli eno obeera ku CCTV kamera ng'okebeera ku ssimu abaana bo mubaleke bakole ku mirimu omwana atakola amenya Sebaluya wagamba remote bagikweke. Amenya si buli kiseera nti ogenda kubambula mboyo omwana. Gomanye ekinabawo enkya. Ate no yinza n'okububeeramu naye naawe ebintu ne bimunyiganga olaba nga wooli nakku kyesinga eyo. Ng'omwana aluma olumwa. Muleka atawaanemu. Omuntu bw'atawaanamu atandika okwezuula. Omuntu atawaanyeko wadde naye oluusi alina waakumenyera. Buli kimu ayagala kumuweereza. Buli kimu alinda bamulowooleze. Buli kimu akuba simu daddi. Be bavubuka oluusi nga bamuwasa nga yawasa naye nga buli kimu alo mami oba tukole tutya ettaka tuligule oba tulireke eri wafuna omuntu. Lwaki tuteesa n'oli independence bawe chance okubanga ali independent ng'omwana. Naye byonna bitandika mpola mpola. Gaba obuvunaanyizibwa ewakaawo nti nti weekend esooka nyano nti kati Betty governance bakumere kakasa nche fumbwa bawe emirimu atokomewo ogiyitemu owanga okola mu owino ino mukyala gwe manyi mu owino era ye yaberanga onge abavubuka be batabani be bayimba engoye waliwo akwata sente waliwo abasatu abayimba waliwo akola ku byokubancha parkingira ba customer era mwe yabawerera ababantu basobola kulemwa kukola tembalaga kifaananyi mbwe ensi nnungi buli kiseera mulimu ebibi bingi nnyo ate nga bye bisingamu ebirungi mu ebiri naye kisa kya mukama oluusi mukisa okubigwako kati temera omwana wo ekkubo kambuwala mukko si lutalo mukuba empika kyaterere okusinga wotosobole mukubanga ali mu myaka 3 nga nawe tokyayina maanyi kyekyo omwana muzadde kyakola gavumenti ekiriza kuba baana oluyalufuna nabyakataliiko nfuufu n'entya omukazi yayokyeza omwana we naye bwe bagenza omugamba nti nno omwana amwokyezaga nti asemwokyeza namukubye oluyina agwa mu mazzi kati awo wali obuzi kati wowuza era okubye mu ngeri ki agwa mu mazzi eno yonna najja my God. Mbere etali nungi. Tosa obusungu bagabana bulijjo tokubanga ino obusungu. Funa kubira. Fidde babikola. Babikolanga. Ita mwana munne. Ita mwana munne mugambe nti omukubira emboko 5 ate gwe galabira wansi. The sister omukamba bitirako wano bano bafuuse ekizibu jangu nkubire ku bantu bano. Gwe obanga owulira onyiiza nnyo kireke. Ataka kodi onkaga. Abana tebagenda kutya wasigo bakubi. Sister yabakubi. Abana basime yabakubanzi kati waliwo yatandise okuŋŋamba. Teachers told us obata kukambako. Tebakwagala. Okay. Baba tebakwagala. Naye abakwagala ebagambako bebakutereza bagamba tunule eno kati go tafe ku mwana wo teri agenda bikola umuleka atule umuleka alabe TV bannange paka di ensinga ekyuka kastafe tubavulidde katukomewo tulope nga tugenda mbizu by'abantu bajukiza banange bagise Armed Forces Motocross Championship pichipichi za mpaka naye nga n'abakumadde bagenda kubeera mu nga bavuga ezaabwe bintu byakomalako stress abalungi era bigenda kubeera busiika ennaku z'omwezi nga 27 kibeere mu kiteeke mutwe abavuzi bepichi z'empaka bagenda kuva USA Canada South Africa Botswana insisi jazimalayo naye gwe manya kibeere munange kiba kijjubi abantu nga banyumirwa kuli busiika jjukira nti no bakolayo ekifo ekyomulembe gwosobola okujja n'abaana bo nabo bayinewo okuzanyira ate nga ne safety gye tusooka esaidi eyo kati wajja kubeera buzibu bwonna tugenda tulopera omukulembeze w'eggwanga erya Uganda era nga tuli ku nguudo nga olunaku lweggulo bwe twabadde president ate n'enguudo zino zakoze n'amawulire dola mu parliament olunaku lweggulo nalabyeko nga bacunya omukyala gwe bayita Kajina nga bagamba nti ate sente z'enguudo yazichanolinga n'aziteeka ate ewalala angagamba nti embeera yali ekalubye naye president waliwo enguudo ezikolebwa tweyanzeege naye ate abakola enguudo zino ate tebatuteerawo alternative oba tebatuteerawo nsonga mbeera ndala wawe tunayitanga zino zikolebwa kati jamu n'akwata oluguudo lw'emukono bali mu kulukola naye mukola oluguudo lw'emukono ate olwajja okaaze eno wansi gye bayita kinnawattaka lubi nnyo nga bw'okiwulira nti jamu akwata abantu ne beebaka mukono ye wabi ne bamala kumpi essaawa 4 nga balinga abagenda eri ewa president eruherwe saawa 5 muri bujamu so omuntu ajja okufuna contractor
mubuuze nti ogenda kukola main road kituufu naye waliwo panya gw'otaddewo abantu bagenda okuyitamu feeder roads ekyo nakyo bakikoleko bakirowozeeko kituufu nyo tebanakuwa contract bakubulye nti ati abantu bangenda bakola otya okitegeera yeteteesi Mr. President yakuwulidde kituufu tweyanza waliwo omunafu wanaaliko nga tunagenda agambye nze tendo hani agambye I stay namawojolo n'agamba nti nakola mu rose form tendo bambi tukubuuzizaako kamesagi kakajja mwebale kubeera nga gye muli esaidi bannanga abantu abatweyanza tweyanzeege n'abali ebweru ne abali ebweru wegwa abasajja babe South Africa amasanyalaze gaakomawo teganadda waya jatubulira Julius tubulire kiri South Africa tugende mwani azaliddwa katugende mazalibwa gaffe agoonaku olwaleero era nga tugamba tukozaayo zagwe munange azaliddwa mwazalibwa ne bane wammanga kuliko Namulema Ruth kuliko Nalumaga Hadija Nanyanzi Hatima Miranda Lambert ono ayimba country music mu America ye celeb ogwe mwazalibwa naye katugendeyo oli mulungi mukama abokeseza Bukedde TV nga bulijjo ebireeyozayoza bonna abazalibwa olunaku olwaleero mu bano tusoose ne bebi waffe omukyala Namulema Ruth ono nga musibi wa nviiri era ng'emirimu gye agikakkalabiza Masaka awoomerwa nnyo amatooke n'enkoko akatogo ka muwogo nako kamukolera olunaku byasinga okunyumirwa kwe kulaba ku kabaka we era amwagala byansusso abamuweereza obubaka bw'amazaalibwa bagamba nti anyumirwa nnyo okuwuliriza ku nnyimba z'eddiini anyumirwa nnyo okuvumbula emisono emipya mu mulimu gwe ogw'enviiri nti ayagala nnyo n'abantu okusingira ddala muzzukulu we Brighton amuweereza ka surprise birthday kano ye Beatrice Gonzaga Nabooma bet mu bufunze amwagala okuzaama Kalidalowe agamba nti senga mama Bula webale kunjagala webale okondabirira webale okumbererawo mu kaseera kali akali akazibu kojjukira obulungi agamba nti webale okumuyisanga omwana nti naye akwagala nnyo era bw'atyo akusabira Katonda akuwangaaze nassaako omukono nga ye biitiwo Kalidalowo kw'ossa Brian kw'ossa Brenda era bagamba nti Mukama ayongera okukokooma amazaalibwa amalungi bebi waffe owookubiri ye Nalumaga Hadija akuza amazaalibwa ge olunaku olwaleero emikwano n'abooluganda bamwebaza okubeera omuntu ow'empisa era ayagala abantu bamusabira buwangaazi n'obuwanguzi mu buli kimu kyatuusaako engalo bebi waffe owookusatu ye Nanyanzi Hatima bazadde be kwe kuli Kayongo Muhamadi ne Sofia Muhamadi bano nga basangibwa Kayonga Bugerere bamwagaliza amazaalibwa amalungi era bamusabira amagezi okukula obulungi ng'ayagala nnyo Katonda n'okussaamu abantu ekitiibwa ate bwe tugendako ebweru w'eggwanga abazaalibwa leero mugabana amazaalibwa ne Miranda Lambert ono muyimbi wa country music era muwandiisi wa nnyimba mukyala mu America azitowa $1 obukadde 65 mu kuyimba afunyeemu bingi ddala erinnya alikoze ate ne mu bya ssente tali bubi yasooka kumanyika ng'akolako TV ng'aweereza show eya Nashville Star nti eyo erinnya gye yasinga okulikolera era lyamwanguyira n'okukola eno mu kuyimba awo nno ne kimuyambako okukwatayo amangu yazalibwa nga 10 Novemba 1983 leero awezezza emyaka 39 Miranda bamuzalira mu Texas era yakula alaba abayimbi bangi kitaawe yali mu poliisi era yayamba nnyo okulaga muwala we ekkoba eddungi era okuwandika ennyimba yakutandika wa myaka 13 gyokka ku myaka 14 bamuwa endongo eyasooka wabula ng'ekyewuunyisa n'okutuusa kati akyagirina ono omukyala yeenoonyeza basponsa era bw'atyo n'atandika okurekodinga mu studio mu myaka 2 yali afulumiza albamu takola bubi naye agamba nti ekimu ku bimuyambye kyekyokuba nti mukyala munnaddiini asaba era akkiririza mu Katonda agamba nti yakulira mu mbeera mbi yatuukako ekiseera nga talina waka oba enju w'abeera era bwe yatandika okufuna ssente yasooka kugula faamu mu Oklahoma
kigambibwa nti omuyimbi ono ayagala nnyimbwa. Mwenna abalabi baffe abagatta amazalibwa ne babbebi baffe abaleero tubaagaliza birungi byereere, Mukama abakoome ebikujjuko by'amazalibwa amalungi. Happy birthday. webale genda maaso n'okubeera ng'otulaba enkya olunaku no olwaleero yonna gy'osinzira tugamba tweyanzege olunaku lwakuna naku z'omwezi 10 mwezi gwa 11 kiba kitegeeza nti tutambula mpola mpola ogenda maaso n'okulabika nti nno nagwo twagala tulabe butya bwe bugenda okutambula ate tulabe enteekateeka n'ensonga ezinatambula mu ggwanga erya Uganda. Tukujjukiza Miss ne Mr. Bukedde nti ffe twatandise dde okubeera nga tuteekateeka muwanguzi omulundi guno agenda kubeera nga yeetwalira ekyapa ate kwoteka obukadde 10 byonna kampuni eno ya Vision Group yegenda maaso n'okubeera ng'eteekateeka bannayuganda basobole okuba nti no beeyagala mpola mpola teweerabira embuutu y'embutikizi bwaguuga nayo gyeri egenda maaso n'okuba ng'ebeera ng'ennaku z'omwezi 19 tusigazzaako ennaku 9 okuba nga tutuukayo n'omwoleso gwaffe ogwa symposium eno ya siriimu tugikomekkereza olunaku luno olwaleero ku Mubbuze Nakawa ewatagenda kubeerawo mbeera eyinza genda maaso n'okuba ng'eremesa olunaku lweggulo nalabyeko mukwano gwange muganda wange Kalo Nantongo ng'agenda maaso n'okulabika nti no ayimba ennyimba ezaffiire ebbongere lutaaya abamu ku abo abaasooka okuvaayo ne beerangirira nti akawuka kabakutte ate ne batagenda maaso n'okubeera nga bakasiiga abalala. Naawe osobola okukola ekyo kati tovaayo n'omanya nti no kakutte tawakkala eri Mukama Katonda funa eddagala mira ojja kusigala ng'obulamu butambulira ddala bulungi nnyo osobole okuba nti no owangaala essayidi eyo. Lunaku lwakuna tumaliriza ennaku enjeru olunaku no olwaleero teweerabire eddala lusu yaffe ejja kubeerayo wali ku Nakasero tujja kubanga tutambuza bulungi nnyo. Imaamu Kyeyune yali yagendako essayidi zaawali Emaka agendako ku Kaaba kola umula wanaba akomyeyo tujja kubeera naye wanaba tannadda tujja kubeera ne Shenjala nga bwe twamuyina olwokuna olwaggwa. Katugende mu nteekateeka y'ebyemizannyo. Tulabe ttiimu y'abasajja bano bayita aba Kampala State Council badde bakyalidde club y'abakulu bali aba UPDF omupiira gwagenze okukomekerezebwa mu Kampala State Council ebala egolo yabaddeemu egolo eno yatebeddwa omukulu gwe bayita Senoga mu ddakiika zabadde 10 wabula omupiira guno gwagenze okukomekerezebwa nga red card zifuuse red card omusajja gwe bayita Ibrahim Magandaza ate kwoteka omuvuka gwe bayita Ibrahim gwe bayita Sadamu Juma ku saidi y'abakulu bano aba Kampala State Council bonna bavudde mupiira guno nga balina red card. Kiba kitegeeza nti red card zabadde 2 ezalabiseeko mu mupiira ogwo ogwazanyiddwa essayidi eyo. Kati club ya Kampala State Council evuddeyo n'eraga eryanyi emipiira 2 egenze maaso n'okubeera ng'egigoba ajjukira nti yakuba Black Power ate nejja nekuba n'abakulu bano aba UPDF kati tuba tusigadde busigazi kubalaba butya bagenda okulambika embeera n'enteekateeka nga bwe zitambula naye nga liigi y'eggwanga erya Uganda eya Uganda Premier League yekyagenda maaso era ejjagenda maaso n'okuba ng'eddamu olunaku olw'enkya lugenda kuba lunaku lwa 5 nga club ya Sports Club Villa ejja kubeera ng'ettuuka n'abasajja no bayita abawakiso Giant Villa asenge wangula omupiira gwayo olunaku olw'enkya ebeeta opinze ekimeza ky'ababinywera n'obubone 10